abantu bangi bali mu relationships naye ng'okugalangatana kwa relationship eri current oli mu kuleppuka n'omuwala gw'oyagala kati oli mu kuleppuka n'omulenzi gw'oyagala kati naye ng'ebizibu ebisinga ebimu ku byo ebibatawaanya tebiri ku eno relationship biri ku relationships ze mwavaamu mu ababiri oli alina gye yava naawe olina gye wava naye waliwo ebiri mu basumbuwa nga byeri nga si bya wano abasinga obungi kino kizibu kyakukitegeera mwekuba muleppuka paka lwe mukita n'ofuna relationship ey'okubiri n'osanga ebizibu byebimu relationship ng'ebigikuba tebiri mu yo ebigikuba watambula nabyo okuva mu relationship enkadde n'oyingira nabyo relationship endala tonnabeerako mu relationship n'omusajja n'akutamya okukukomparinga n'omuwala gwe yayawukana naye kale kiri yali akikola bw'ati kale kati gundi yasinga nze bw'ati kale gundi kati singa akoze bw'ati kale kati singa azzeemu bw'ati n'omubuuza nti owaye gw'onkomparinga naye aliwo kubanga mu mboozi gye wanyumiza oyinza wange bw'oyogera ku mulala ne gwe wanyumiza mpulya mwayawukana bubi ate era omulungi yalibadde ali wano omulungi taliiwo tekikutuukangako n'obeera n'omuwala ne John yeri aliwati kale singa abadde John kale so I'm sorry I am not comparing you but I was just giving an example tebikutukangako ekizibu ekiba kiri mu relationship yo kiba kuono tekiri ku oli omukadde kati abamu batidde okuyingira relationship empya nga zibalabikiranga relationship ze bavaamu kantandike ne kino relationships nyingi nga abaana ab'obuwala baalumwako ku misota ejajja nga gyambadde ng'abantu ne bagisembeza emisota gy'abaluma kakati omutawaana we guli bw'atunuulira abantu abalala bonna misota gyawukana bikambu simano nawandagala simano timba simanyi eno temanchima simanyi eno ki kakati nga waliwo omutawaana gw'abantu babiri okubaako bye batunuulira ebintu etali ya bulijjo omu okukkiriza nti guli gwali musota guno gulinga musota ne guyinza okuba nga si musota n'omutawaana gw'omuntu omulala okukitunulira akkirize nti bamulabanga musota alwane okukyusa ekifaananyi alabwe ng'omuntu toyinza bitegeera kati nga nakatandika ogenda bitegeera nga tumaze okulya story ya sister tutanye ensonga eno moving on. People in marriages, people in serious relationships, but they're still battling nembera yok moving on. They're still stuck in their past relationships. Someone just got married over the weekend. She's still stuck. Ali mu honeymoon. Alimbo musajja alimbo mwala nti bukowu manye emikolo gyatuubye ali mu kwebuuza ddala kye nayingiddemu nakitegedde ng'omutima gwange guli eri gyenva. Moving on, to move on, oloza kyabatiitiizi wamma Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate zaffe bbiri ze twagala 225 ayingire nga zo ofunye omukisa oguzitwalako ziri ku promotion asigala talama. Estate yesooka eri Kiwawu ku Lwemityana kilomita 2 z'okuva ku Chorus okutuuka ku estate ye Kiwawu yali ku $15,000 kati eri ku $10,000 5 ku 10 ate nga kyapa. Estate eyokubiri eri Mityana oluva Mityana mu town kilomita 4 oba ku estate 5 ku 10 eri ku $7,000,000 nga kuliko n'ekyapa. Kuno si kutta kulonda yanguwa okolaganye ne bannaffe abaddembelyo nga ku screen bolaba bakubuulire engeri ensonga gye zigenda okugukamu ng'ojja kuba oyogera ne Madam Nancha Beatrice ku Dembelio Properties and Associates. Kankutwale wa sister ali mu relationship ayingira relationship eyokubiri naye ali stuck ne mu relationship oba ne relationship enkadde. Nze Sozimo nazaalibwa era nenkuzibwa ng'omuntu omulala yenna. Ekiyinza okuba ekyenjawulomu ku balala oba ku bannange
tinakuzibwa maama na taata. Ekyo alhamdulillah. Nasomako yadde nga saagenda wala nnyo. Bwe natuuka mu siniya ey'okuna, awo okusoma kwange ne kukomaawo. Kusoma bwe kukomaawo, nali nnyina okutandika obulamu obulala. Yadde nga nali manyidde obulamu obw'essomero, naye nali nnyina okutandika obulamu obulala. Era bwe ntyo waaliwo sisita wange, bamaama abatuzaala ba Luganda, ati sisita oyo ng'alina saaluuni mu kibuga. Maama ng'ayogera naye, amugamba sirina buzibu, muto wange ajje kikale atukola nteekateeka nga ngenda mu kibuga. Gye sijja kwogera kitundu. Bwe nabeera ne sisita saafuna buzibu naye nayiga bulungi enviiri nga ensonga eyali entutte. Natuuka ekiseera nga nange ndabira ddala njize. Nagendanga mu kyalo ne mbasiba biseera babya nnakunkulu bikyeba waliyo emikolo. Butuufu nabo ne balabira ddala nti akuyigiriza, ate nga ku bwereere teyansaba ssente. Kiseera kyatuuka, bulamu nga bwe butambula na Gaayi. Gaayi oyo twabeerawo mpola mpola, naye mba nkyali naye mu ka relationship. Kaseera kaali katonotono, kinyinza okugamba kubanga emyezi gyalinga 6 gyokka. Yadde nga mu bbanga eryo Namboole teyaliimu. Kaakati mba nkyali awo, ndina oyo muzoganya senga ayingirawo. Agamba kaakati omaze okuyiga enviiri, kiye ogenda kudda awo ku basajja b'e Kampala bakuyiseemu eggaali. Nkiwuliriza, jjukira nnyina Gaayi already, naye nkyamusitaadinga. Senga ajja agamba ebigambo ebyo. Nze nnyina omuntu wange, biki ko nze senga muntu kikula kyoyo nga mbitya. Nagamba omuntu mulungi talina buzibu, biki kale nga nsooka mpuliramu okutya mulinga nze, ng'akwata nnamba yange ng'agiwa Gaayi. Gaayi nga tutandika kwogera, titwakoma kwogera nga tumiitinganga. Gaayi ng'ekyamazima nange ndaba si mubi. Olujjukira wabaddewo oli, kati ate bampadde ono, kuba oli nali nze namwerabira, kati ono musendere bwe nnyinza okugamba. Nga mbeera na Gaayi tubeerawo tutambula. Naye nga mu kintu kye Namboole ndi mugumu, kubanga nze nakulanga nti ebintu bibiri. Tingenda kufuna bwe mbeera n'omusajja, either ngenda kufuna olubuto, ngenda kufuna siriimu, oba ngenda kufuna byombi. Kati nga ebintu ebyo buli bwe mbirowoozaako mpulira nga omutima gukuba, pressure erinnya. Ngamba nga ndi mugumu nnyo. Gaayi teyandaga mpisa mbi, twamiitinganga abantu be nga mbalaba, baganda be, bannyina, bajjajja, yadde eno mu maama ne taata tetwasooka kujja, naye ate eri bajjajja bonna nga mmanyi bangi. Tubeerawo ekiseera, myezi 3, 4,
5, 6. Ne bwe twajjanga tumiitinga nga twogera ng'abeera akiremerako nnyo, njagala kuwasa, ayinza okulowooza njagala kukozesa biki naye njagala kuwasa. Beera ntya shuwa ku kyo. Nga ntuuka ekiseera nga mugamba kale kola ekiraga tiyagala kumpasa, naye nze ekyogamba tingenda kutwala ennamboole. Nabuli yankitya. Gayi bwe nakimugamba nze nalowooza nti oba mulemesa, kumbe yali serious ku kyo. Gayi yatandikirawo ng'alaba ssenga mu myezi 2 enteekateeka zaali ziwedde nga bakola enteekateeka zaabwe, okwanjula nga kubeerawo. Bwe ntyo nga nnyingira amaka. Gayi ono yalina ennyumba 2 ng'alina mu ttawuni ne mu kyalo, naye yadde mu kyalo yali tantwalangayo nga mmanyi ya mu ttawuni. Era emikolo bwe gyaggwa gye twagenda mu ttawuni nga tubeerayo. Ttawuni eyo tetwalwayo, twabeerayo emyezi gyali 4 gyokka, kubanga saalwawo funa lubuto. Saalwawo ate navaayo, olubuto lwali lugenda bugenzi myezi 3. Nagamba tugenda ku shiftinga tugende mu kyalo. Konze kale yadde nali sikyagala, naye nalina okukkiriza kuba kati awo nali mu fikisiye. Ng'amaze okunfuna tuli nakolanga olugezigezi nga nsalawo, awo nali sikyasalawo. Nga nzikiriza nga tugenda mu kyalo nga tubeerayo. Naye bwe twatuuka mu kyalo omwezi gwali 1.5 bwe nabeera mu kyalo, olubuto ne luvaamu bwe nagenda nalwo. Lwampisa bubi. Ekirungi nti yalinamu ku ssente nanzijanjaba nentereera. Era bwe natereera saalwawo nnyo kiseera kiwanvu, kuba wayita omwezi gumu gwokka, ogwokubiri nenziramu nenfuna olulala. Olwokubiri nalwo luba luweze emyezi 3, nalwo ne luvaamu. Nempulira nga embeera sigitegeera. Ye musajja gwesookeddeko, ate ntandikidde mu bulumi bungi, olubuto oluvaamu luluma, nange luluma. Luli luluma. Naye abasawo abankolako mu kusooka era ne ku luutu ey'okubiri era be bankolako. Kati namala wiiki yali nnamba mu ddwaliro. Naye baali bansiibula bwe yajja okunnona. Baamugamba nti mwetaagamu ka kansolingi. Koye tewali buzibu. Nga tuyingira kasenge. Nga bamubuuza, omukyala ono akola mirimu ki? Kaabagamba, tuli balimi. Oye, naye bw'aba alina ebizitowa by'asitula asaana abikendeeze bwe muba nga mwagala omwana, otherwise temujja kukwatamu. Nti kale nga ffenna tuwulira, nsonga ng'aziwuliriza bulungi nga tudda waka. Yawuliriza era olwo bwe baavaamu nayisaawoko kaseera gyali emyezi 3 ogwokuna nenziramu nenfuna olulala. Luno bwe nalufuna yali muwulize nnyo ku basawo bye baayogera era ne tubigoberera
olubuto ne lukula. Mba mpeze emyezi 8 n'ekitundu ne tukkaanya nti wano tewali agenda kukola ki kubeera ng'akuyambako ssaawa ey'okusumulukuka. Twali badde tugamba nti ogende ewaka nga tukola nteekateeka zigenda wa maama. Era bwe nabeera ewaka naye awo nga ndabika bulungi kubanga yawuliriza amateeka ne tugoberera buli kimu nga nange mpulira eddembe mu mutima ndirina. Nga nzaala mwana terwayitako nti oba lwayitako weeks 2 ze namalayo era nagendera ku 8 kitundu ne nzaala. Nazaala maama yandabeerako weeks 2 ne nzirayo mu bufumbo. Bwe naddayo awo embaga we yatandikira. Nzizeeyo bannange twalina ekiyitibwa emmwanyi nga tulina ebitooke. Nzizeeyo ku weeks 3 nga sinaba na kuweza mwezi nga nnoga emmwanyi nakawere nsiiba siridde. Omwana yakaabanga naye ng'ekimukaabya sigamba nti oba mukaabi oba kiki, naye nga embeera abeera muli tasobola kufuna mpewo eri fresh emala, mulimu ekibugumu, omuteerawo buntuntu asobole okubeera omwo. Yetuuka okubeera nga n'amabeere gayonka nga tegaliimu. Kati nze ayonza nsiibye enjala nga ngenda kuyonsa ki tewali. Awo nno ennaku yantandika nennumira ddala bulungi. Omusajja yankozesa ne ŋŋamba oba yali aliwa bbanga lyonna lye namala nga ndi lubuto nga bangaana okukola emirimu egy'amaanyi. Ffe twagendanga mu mmwanyi nga kukyaliko n'omusulo ogw'okumakya nga muvaayo ng'ogw'ekawungeezi gugwa, enjuba yebagamba nti kati mudde eka obudde buzibye. Which means nti singa obudde bwali tebuziba awo simanyi ekyandibadde, naye nakola n'enkogga. Embeera eyo yatambulira ddala bw'etyo. Ate saalikozzooba naye nga n'endya yennyini nga mbi. Gali amaka ng'ogatunuulira nti galabika bulungi naye nga embeera gye mubeeramu nga mwabawaka ng'ekyamazima nga tekikkirizika. Baga nti eby'omunju tebitottolwa naye nga bingi kwegamba oba nga byesinza nakwogera wano naye nga byaliwo nga tosobola kikkiriza nti bye bitambula wali. Ate ng'omwami mu kkubo ng'alina oba nkiyite isiti plastic smile ng'ogamba nti era oli bwamulaba bulabi obanga muli mwenna n'agamba wamala naye nga gw'omanyi ky'otuddeko. Nagendanga mu ddwaliro oluusi ndwadde oba mwana ng'oyo ng'abasawo olaba beesiimisa era nga bw'oba olwadde ng'obanga ali mu ggulu awo ng'akuwa byonna buli kimu naye ddewaka nti owonye ng'atandikirawo waliwo wakomye nga ye muntu gw'osobola okugamba nti omutwe gunnuma n'akugamba mira empeke, naye empeke ezo bw'ozimira toziwummuza. Olumala okuzimira otambulirawo kugenda mu mirimu. Nabeera mu mbeera eyo
ate ng'alina buli kika kya mpisa mbi awo atandise okuggyayo obuyisa. Kuba waliwo okugamba nti omuntu akuwa oba ku kitiibwa naye nga tewali. Era bw'aba alina kyakugamba oba alina kyakunenya publicly, tewaliwo nti akuyise ng'omuntu bw'ayita munne n'amuzza ebbali n'amugamba kyamugamba. Nedda. Oba waliwo abakozi oba waliwo kiki kyonna nga tafaayo, akugamba bugambi kyonna kyayagala okugamba. Kale y'embeera nayo nenyigirizaamu. Eno emirimu gincunya, empisa zincunya, endya yembi, kyokka ewaka walaga nti waliwo ssente. Negamba bannange, kiki kino? Nasooka ne ntuula naye ne mmugambako naye nga ndaba takyusa. Negamba kandabe ku bantu be, waliwo mukulu we. Ne mmugambangamu n'amutuuza naye ng'era ndaba takyusa. Kuba ekyangaana okugamba abantu bange, nagamba bwe nnaabagamba ajja kulowooza nti ate bandigambye batya era bawolereza nze. Engamba nedda, kaŋŋambe babe. Ne bamutuuza naye ng'era nga takyusa. Embeera mu mbeera eyo, awo omwana agenze akula awezezza omwaka. Naye nze nali namwesooka. Bwe nalaba embeera ezo ne ngamba kasooke ngendeko ku famire nga tamanyi yakitegeera. Kati omwana bwe yaweza omwaka aŋŋamba ti nga sikitegeera, kunze kyate kyotategeera. Luli wafunanga mangu. Naye kati omwana awezezza n'omwaka tofuna lubuto. Ne mugamba kibeerawo, ekyo kibeerawo. Agamba sikitegeera. Kunze nange sikitegeera, kati nkugambe ntya? Atubeerawo mu eyo embeera mwaka gumu kitundu. Ngamba nedda. Luli abasawo baatuwa amagezi ne tugatambulirako era ne tukola ki? Ne tuzaala omwana. Nakati tuddeyo. Kunze tewali buzibu. Nga tugenda. Bwe twatuuka ng'alaba musawo ng'amunnyonnyola nsonga yeemuleese. Ng'omusawo antwala ng'ankebera. Yakomawo n'amugamba nti omukyala ono talina kugamba omubiri gwe tegufuna balanced diet. Kati ekyo nakyo kiviirako okubeera nti amagi tegakula. Kijja mubeerera kizibu okukola ki? Okufuna. Amugamba kijja kitya? Ate alwala ti ate tegakula. Amugamba ekyo kibeerawo. Ejja erizaala lya njawulo buli omwezi. Amugamba nti ye nga tudda waka. Kumbe nze omusawo ye yali yampa famire, kubanga nagenderanga ddala wali era we twakola ki? Mu ddwaliro twagendanga. Ife twalina eddwaliro nga bw'ogamba nti nze nina essomero lyange, abaana bange basomera mu ssomero bwe riti. Kati nga naffe tetugenda buli wamu mangu mangu, nga tulina eddwaliro mwe tutuukira. Kati gye nali nagenda ng'abasawo abo bamanyi ebyange era nga ne famire be baaginteekako nga tamanyi. Bwe bamugamba bwe batyo, kale tudda waka. Akoze buli kimu, aguze ebibala, okulabika nga ankyusiza kuba ayagala nkole ki? Nzaale. Byonna yabikola
naye nga tewali kikyuka kubanga nze nali kyendiko nga nkimanyi. Ansirika naye ekiseera bwe kyagenda kitambula, olwo omwana agenze mu myaka 2 era nga tugalangatananga bulijjo, pisambi tagambwako, kyokka kimu kyataakola kunkuba naye ebisigadde nga si byangu. Kaayo oyo olunaku lwali lumu lwe yannyiiza ne ŋŋamba mukulu we. Bwe namugamba n'ajja n'aŋŋamba nja kujjira ddala awo tutuule, si bya bayita eno, nja kujja awo. Konze nti kale nga tumulinda ng'ajja. Naye bwe yamugamba ensonga yalaga nga awulirizza kuba alina ebintu bye yali yamugamba. N'amugamba omukyala ono yalibadde amanaginga bumanaginzi emmwanyi zino okulaba abanoga banozeeki bakoze batya. Nenze nga nasalirwa nti ensawo erina okujjula kiro 200 buli lunaku, no excuse, erina okujjula. Era olunaku lumu nga nziseeko ate emabega nanoga ensawo yabulako akasero kamu okujjula, akasero kamu. Yejja bw'ati era abakozi ze baanoga nga zabeera separate ku zange, nga alina okumanya ezange ziriwa zennoze. Bwe yajja n'aziraba yaŋŋamba, yazitunulako nama nti ziriwa ze wanozeko nzize ezo. Naŋŋamba okyalya nnyo emmere ennuma, sirikyerabira n'emagombe erigenda nkijjukira. Naŋŋamba what? Konzoke nensirika era saamuddamu kigambo, nensirika. Kati mukulu we bwe yajja ne tutuula mu nsonga, n'amugamba ekyo bwe kityo bwe kyandibadde, ono yalibadde ng'amanaginga abantu bano. Ye n'omuteerawo oba nkoko kuba ssente ozirina. Tosobola kuŋŋamba nti tanka y'amazzi ya bukadde 3 oba kamu kitundu tosobola gigula. N'omuteerawo enkoko okuzimba obuzimbi wano luumu kiri layisi. Omukazi n'abeera mbulamu nga bulungi kuba n'oli mukulu we naye yalina ye ate abakyala 2, ng'alina ali mu tawuni n'ono ali mu kyalo. Naye nga tosobola kikkiriza nti oli ali mu kyalo ku ndabika gy'alabika, kubanga ekyalo si kyekibi naye embeera gy'obeeramu mu kyalo ekifuula ekibi. Kaakati Gayi yalaga nga awuliriza, naye alina akagambo ke yayogera nga mulamu agenze. Teyakeesigaliza ku mutima, yakoogera n'atamanya gwakagambye ye bw'akawulidde. Yaŋŋamba kituufu nze omuntu asobola okuntuuza n'aŋŋamba ebigambo, naye era nsigala ku kyange kubanga gano amaka gange. Neŋŋamba mpulidde oba nedda? Neŋŋamba ekyo nsigala ku kyange, nze kyendowooza nga nze kuba amaka nga tambuliza ku bbeesi yange, si ya muntu mulala. Neŋŋamba ekitegeeza omuntu ono tabuulirirwa, ate nga ffenna tubuulirirwa. Kambeere nze ng'omukazi basobola kuŋŋamba muno wakoze bwotyo naye omukazi takola bw'atyo. Ne mmanya nenkyikyusa, obulamu ne bukyuka.
naye omuntu atabuulirirwa ne mbuuza ngenda kubeera naye ntya. Nasirika naye nga kinsigadde ku mutima ne mbeera nakyo. Era ekyo ekigambo okuva bwe yakiŋŋamba, nze kye nafuna mu mutwe ogwange, oba nafuna ndowooza nkyamu, I don't know. Naye nga kye nafuna nti wano tewali bufumbo. Kye nalowoozanga nze. Ne ŋŋamba kankuume omwana ono aweze emyaka 3 nga nsobola omulekera maama nga tamusumbuwa nnyo. Ngende ndaba obulamu obulala nga buli ndaba sijja busobola. Bwali bumaze okunnemerera. Kasita ekyo yakyogera ne mmanya nti kitegeeza byonna byazza nkola ne byakyankola, kitegeeza ajja kubinkola forever. Nothing gonna change. Ate nga mpulira nga nze siri comfortable nabyo. Ate nga mmaze okufuna essuubi nti si byakukyuka. Kati nze ndowooza gye nafuna nti tewali bufumbo. Nino kita. Mbeerawo. Banga litambula. Omwana n'aweza emyaka 3. Asa yaweza emyaka 3. Ne ŋŋamba kati ekiddako kumulinda nalinga neetegeka dda nga nninze ekintu kimu manduso yokka. Nga nninda abeeko kankola kensinzirako obudde obwo neefuule nti nnyiize naye nga nanyiiga dda emyaka 2 emabega. Era teyalwa nga bulijjo ng'akola muntu bwe. Ampitira mu bantu kwolwo nava mu nnimiro nenzija ewaka. Ng'omutwe gunuma kati nzija okufuna empeke. Nfune ne ku kyokulya. Ampita yayitayo bw'ati n'asanga ng'emmwanyi gye ziri n'akasero nze ndi waka. Nambuuza kye mbadde nnonye ewaka. Tupanga n'abakozi bali awo waliwo abaali baagala obbasasula. Nawulira nga mpunzeemukko ne ŋŋamba kiki ekigenda mu maaso. Am I a kid or what? Omuntu omukulu n'ompita ombuuze kiki kye mbadde nnonye ewaka, which means everything I have to give explanation. But, nabuuza nafumbirwa mmagye oba nga sibitegeera. Ekyo bwe yakikola n'ayombawo byali bingi ku kintu ekitono eky'olwokuba tansanze mu nnimiro, ansanze ewaka. Nempulira nga nedda. Yatuuka n'avaawo agenda mu ttawuni, yali atwala mmwanyi ku kyuma nga yanyiizizza, naye nga gwanyiizizza yategeka dda ebintu bye. Ng'ategeka bintu byange ng'afuluma kawungeezi. Booda nagifuna neetwala ebintu, neefuna endala neetwala nze n'omwana. Kati nkwata ebisumuluzo, nina omukozi gwe nabirekera wano mu kuggyamu ebintu tebandaba. Nina omukozi gwe nabirekera gwe yali yeesiga. Ne mugabo aba akomyewo nga sinnadda osobola okukola ki? Omuwa ebisumuluzo ebyo. N'aŋŋamba kale ye talina bibye. Ne mugamba ebyo yabyerabidde, kati ate nange bwe nvaawo bino ne mbitwala ayinza okunsooka okudda nga ate talina wakola ki, talina bw'ayingira. Koye nti kale nga tewali ayinza kumanya ndi ku ki. Ne ntambula ne ngenda. Namulekera byonna nga takikkiriza
kuba ne ssente zaali ku mmeeza nazirekako. Agambe nti yabbye ssente zange nazirekako ku mmeeza nitambula ne ngenda. Naye natuuka ewaka kasita nasimbula bwe nti nenva ewuwe nenzijjako essimu. Naye natuuka ewaka maama yantunuulira n'aŋŋamba ndaba oba siraba, gwe yava wano mu bwannakawere ku ngeri gye wali ofaanana nakati bw'oti oba ofaanana. Nambuuza ddala ddala omusajja ono bw'abanga azze nti agenda kunona agenda tugamba ki? Taata teyaliiwo. Maama n'amukubira essimu namugamba omwana ali wali, naye singa nkuweereza ekifaananyi n'olaba omwana wo bw'afaanana otya? Bw'etaba feesi kugamba nti ddala y'ono bw'ati bwe yali afaanana, ng'olabye bulabi figa ogamba nedda si ye wange oyo. Taata yajja ne bantunuulira ne bibaggwako. Gaayi akuba essimu eyange teriiko, akubira ssenga. Ssenga amugamba nange simanyi oba ali ludda wa, naye nga ssenga yali yandabyeko nga naye yeewuunyizza gamba nga kyendabye si kyembadde nsuubira. Wabula omwana ye yali alabika bulungi kuba mata yali aganywa ate ng'ewaka agogo gaaliwo kuba ente zaaliwo, ye ng'alabika bulungi, naye nze nga toyoya. Nabeera ewaka zaali wiikisi 2 ze nabeerawo. Neetuuka ekiseera nemugamba maama kanteekewo omwana ngende mu ttawuni nkole, olwo nzirayo mu nviiri zange. Naye mba sinnaba kugenda, mukulu we yajja ewaka kuba ye yasooka n'atya. Kati mukulu we bw'ajja alaba taata. Maama yagamba nti saagala na kubasemberera kubanga biyinza okugenda ewala. Engeri omwana wange gy'alabika siri musanyufu yadde akatono. Ng'alaba taata ng'amunnyonnyola, naye yamubuulira ng'omuntu n'amugamba nagezaako ne mbuulirira muganda wange naye simanyi. Ye mukyala waffe amaka abadde agaagala, kubanga singa yali tagaagala yalibadde tambuulira kusoomoozebwa kwasanga, naye azzenga ambuulira okusoomoozebwa kwa sanga mu maka, era ne mbatuuza ne ndowooza nti wanaabawo ekikyuka, naye kirabika nga kigaanye. Simanyi nange kyakukolera muganda wange. Taata n'amugamba nti simanyi kyayinza kunnyonnyonnyola ng'atuuse wano. Nze bwe namuwa omwana wange bwe yali afaanana ne bw'akomyewo ng'alabika, ddala ayinza kuŋŋamba atya? Tiyabulwa kyamuliisa nti kiki sikitegeera. Mulamu wange ng'agenda nga mugamba nga famire sibalinaako buzibu yadde kebeere essaawa eno siyina mulamu wange gwe nnyinako obuzibu era we nnyinza kugenda n'agamba nti bwe bandaba bayaayaana buyaayaanyi kuba baali banjagala era nga nange nabaagala. Naye muganda waabwe yabaswaza
Munaaye nga nkwata mwana nga muteeka waka nga ngenda mu kibuga. Naye Gaaya ono bwe yamanya nti ndi mu kibuga nkola, nambeerako ku masimu. Jjukira olwo batandise abamu abandaba bamuwa amawulire. Bannange twamulabyeko annaye maama wa bulungi biki. Mbeera mu kibuga nkola. Kyo kyekisinza kwogerako kyekyokubeera nti omwana yamusuulirira, yamulabirira ng'abaweereza obuyambi. Naye mukulu we ye bwe yajja ekifaananyi kye yazzaayo yamugamba nti kizibu omukazi omumukomyawo. Kati oba yatya kujja kuswala oba simanyi, teyajja. Nambeerangako ankubira amasimu. Navaamu ne mukoowa ne nkyusa ennamba nga mpulira by'aŋŋamba siina kye mbyetaaza, kuba kali akagambo kanvugira mu matu buli kaseera. Nze sikyusa byange, oli ne bw'aŋŋamba era nsigala nkola ekyo kye mpulira nze kye njagala okukola. Ne ŋŋamba ako kokka akagambo nakeesibako ne mmanya nti tewali kigenda mu maaso. Bino byonna embeera zaateekawo biki, just ya pretendinga. Naye bw'anaamaliriza agenda kuddayo mbuzannyo bwe buli. Ng'ate mpulira nabikoowa ngamba nedda, siyinza kusiriwala kudda mabega. Oba nasalawo bubi, naye bwe ntyo bwe nasalawo. Nembeera mu kibuga omwo. Nabeereramu ddala bbanga lyetooloola. Netuusa ekiseera ne ŋŋamba let me try abroad. Bwentyo nensalawo, era si kye kino ekyeyo ekisoose, era kye nasooka nenkolayo emyaka 2 gye sijja kwogera kuba gye nakolera. Bwe namalako 2 nsooka nenzirayo kewaka, era nga Gaaya nnoonya. Nze nedda kye kitajja kusoboka, sidda mabega. Nembeerayo okuka Uganda nga mmaze emyaka 2, embeerayo akaseera mu bintu byange bye nali nkoze. Ne ŋŋamba kanzireyokko emirala 2 nkomewo ntuule. Naye mu bbanga eryo lye namala Uganda nga mmaze giri 2 egyasooka, nnyina Gaayi eyajja mu bulamu bwange. Gaayi ono tubaddewo ekyamazima, kati tugenda mu mwaka. Naye Gaaya neekuba kampasa mpulira mbitya kuba kati oli omwana myaka kati 10 gy'alina, naye mpulira ntya. Neebuuza nkole ntya. Oli bw'andabako afuuka kizibu lwakuba nti ku ssimu namusalako, naye bw'abaako access yonna gy'afunye engeri gy'asobola okunfunamu afuuka kizibu. Ate nga ye mpulira ne bwe mulowoozaako obulowooza. Ono mbadde naye omupya, bingi byakoze, kyenyinza okugamba, bingi byakoze. Naye mu kubikola era akatima kantyekeera, kati ngenda nendowoozaamu nti oli eyasooka bwe namugamba kye nali nsuubiranga nti oba kinaamulemesa, tikola ekiraga nti oba onjagala, yategeka mikolo. Kati bwe neebuuliza ne ŋŋamba n'ono nyinza okubaako kye mmuwa
nze nga ndabanga ekinene ku ye n'akikola nga sikyalina excuse yonna gye ngenda kuwa. Kati awo we neebuuliza era twogera naye kuva e Uganda nga tukolagana neeno gye ndi tubeera twogera naye neebuuliza ddala nsalewo ng'ate nyina okusetolinga go ge mazima naye akatima kantyekeera wenneebuulizaawo nkole ntya nsalewo aliwa naye ow'emabega ye mpulira nga neddala era kati ono neebuuza oba muwe ekigezo ki oba nkole ntya. Yaŋŋamba ye fayini yadde okola naye nze sigenda kutunuulira ssente zo, njagala nkuwe bizinensi ku ssente zange kubanga oyinza okulowooza ndi mu kusaaga, ojja kukola bizinensi zo ogambe gaya njagalako ssente biki. Nedda, nze njagala nkole eyange ng'omusajja. Naawe okakase kuba oyinza okulowooza nkulimba naye nga nze I'm ready to spend the rest of my life with you. Byonna mbiwulira era bivuga mu matu naye neebuuliza ddala naye taakole ng'oli nga n'oli yasooka kuba mulungi era nakkiriza nti omusajja asobola okukweka kalakitazi z'emyaka gy'ayagala kuba nabeera naye ng'ebyo sibimusuubiramu naamala n'abikola. Awo wensabira amagezi nkole ntya gayi muwe kigezo ki kyennyinza okukakasizaako nti ddala mazima njagala kuba ntya kyokka ng'ate nnyina okusetolinga naye ntya ekintiisa kiki kuddamu kugwa mubiri kyensinga okutya. Sista ali mu kubuuza ekibuuzo yeebuuza Gaaya amuwe tesiti ki, amuwe kigezo ki okukakasa nti kati ono ayita amuyingize mu bulamu bwe. Gaaya yasooka bwe wamuwa ekigezo yategeka mikolo, si kabonero kankunulana kaali kalaga nti akwagala gw'otayagala omutwala. Bwe yamala okuyita ekigezo kambabuulire muleme kutwala relationship nga course n'abazitwala nga course njala babuulirayo bino. Abayizi bangi bagenda ku ssomero nga bamanyi nti okufuna empapula osoma n'otuula ebibuuzo n'obiyita n'otikkirwa. Mukimanyi nti bangi nnyo baatikkirwa nga bayagala bwagazi kipapula kiri nga n'ebibajjamu ssente bibatambulirizaako obulamu si byebyo bye baasoma tebaayita. Naye mukimanyi nti bangi nnyo n'okuyita baayita mu mpapula naye nga bwe bateeka ku minzaani oluvannyuma lw'okuva mu matendekero kati ne tubasanga ku bbala ne tubasanga ku ground. Okimanyi nti bangi nnyo empapula ziraga nti baayita naye ebikolwa byabwe ebyo ebibavaamu bituleetera okubakuba ebibuuzo oba okuddamu okwebuuza nti ddala empapula ze baatuwa zaali zaabwe. Ogenda okunoonyeza nga zaali zaabwe nga baayita nga yes baayita. Bujja wano hands on ngoga wait a minute. Kyobulaba ebitongole bikaluba ne byagala nnyo ekigambo experience n'ogamba nti tulifunayo ettendekero nga lyo bwe lyajja okusomesa libangula abantu bafune experience ekitalibaayo. Kyentegeeza kye kino, ezo tests ze muyita tests zemu abasajja tezaawukana na pepa omuntu zaasobola okutula nga bwe mulaba abantu bangi babatwala mu interrogation ne bamu interrogatinga n'avaayo nga
alinga ali innocent nenga tali. Lwaki aba yagenze kuyita test eri. Just that. Kati bwogamba nti oteeka omusajja ku test, gwe kyoyita test, nti bw'anaakola kino ajja kuba amaze, osobola okumpita n'ombuuza nti njagala kukola omulimu ogwo gweyagala nkole, nenkola okunoonyereza nemanya omulimu ogwo bagukola bati ne bwe bati, abagukola balina kubeera bwe bati ne bwe bati, nemanya nti ebyo ngenda kubitu. Temwawulirako looya abadde nga practicing amateeka g'ataasoma, nga kumpi kyali Kenya, nga kumpi alinga yasinze okuwangula cases ennyingi nga teyabisoma. Relationship abantu bangi bayita naye nga tebagwana. Ekireetera ekyo be bantu ababateeka ku kigezo nga balina bye batunuulidde, ebya bulijjo oli kyasobola okufaafagana nakyo n'akikola. Abaana abawala basalawo ne bagamba mukakati abalenzi abali mu kunkwana bali 3, naye omulenzi kubano yenna anankolera birthday surprise n'aterabira mazaalibwa gange ajja kuba ayise. Era oluvannyuma lw'ebyo nga bali beesuuliddeyo ogwa Naggamba, beerabidde bibakutte, ono ye n'abeerawo nnyo n'akiggusa olwo amaze okuyita ekigezo. Naye kakati omuntu okukola okukolera akabaga k'amazaalibwa, omuntu okukolera birthday surprise kimuqualifying okuba omusajja gw'oyinza okuwa omutima gwo obulamu bwo bwonna. Kirungi nnyo, kirungi. Waliwo ebintu bingi nnyo bye tusoma ne babitusomesa, batuka okubuuza ne batabitubuuza. Byali birungi. Naye waliwo ne bye tutunuulira nga ffe tumanyi nti kino bw'oba osobola okukikola, then biri ebirala osobola okubikola. Naye abamu baddira mu buno obulinga obwali badde bu bonus bwe tusuubira mu muntu, okugamba aka bulijjo nga ko kasuubirwa. N'oli n'abanga eyo gy'afudde ensonga. Omusajja okufaayo, tusobola okunoonya okufaayo ky'omusajja onaafaayo. Okufaayo gwe mulamwa kyekinyusi. Kati buli obulala obw'okujjukira ku mazaalibwa ago tuyinza n'okukinoonyeza ng'ekyamukozesa ekyo ng'amanyi nti ku mazaalibwa ago excitement gy'oba nayo tasobola kusuggestinga kutwala kyamulibwa n'osimatuka ate nga ye kyekigendererwa kye, olaba bw'ayita test yo. Ebigezo ebisinga bye muteerawo abasajja basobola obbiyita ate nga tebabaliiko. Omwana w'omuntu ng'alina kyayagala osobola okuteekawo conditions n'aziyitako naye nga takuliko ng'ayagala kuyisaawo kikye. Kati na wano tuteekwa otuukawo. Ekiri simple kye kino, kisukka ku kyoyita test ng'olinga amuwadde pepa n'omuwa eddakiika 3 oba essaawa 1.5 45 bw'amala n'omugamba kati bikkako situka fuluma n'ogenda omarking. Bino bisukkawo. Waliwo ebintu bye tuwaagala ng'abantu. Ogenda nti kyekiraga nti onjagala. Era nze nja kubuuza nti gwe akwagala omulabira ku ki? Tutambuliremu ekyo. Lwaki oyagala nkuteebereze buteebereza? Ki ekiraga nti onjagala? Gwe kiki omuntu akwagala kyakola n'omanya nti kaakati oyo akutuuse ddala, akuli wali awatuufu? Waliwo ebintu bye tusinziirako ng'abantu n'omanya nti omuntu mu bulamu bwo aba ow'omugaso. Empagi zino ziri 5. Bino ebintu 5 omuntu nga njagala, omuntu ng'ateekateeka okubeera nange obulamu obusigadde mu maaso, Katonda ng'atuwadde ekisa. Abaana bino abasinga obungi ebintu bye mutunuulira byonoonya mu mulenzi bye bintu omuntu byalinoonyeza mu lunaku, nga just weetaaga muntu kubanga akuyisa mu lunaku okuqualifyinga just kwekyo ng'omuntu ekyo ekyekisa kyakoze yeetaaga bwetaazi kuyisa mu lunaku awo tasukkawo. Bye twogera ku muntu gw'ogenda okutambula naye emyaka 2-3 mu maaso, Mukama nga bw'anaaba akuwangaazizza. Kati
kati waliwo byokola ngoga ne test eno gy'oli mu kutestingirako omuntu ono. Are you testing a person gw'osuubira nti ogenda kubeera naye for the rest of your life? Kati oli nga gamba nti eyo test si gye bakola. Kyakubuuza nti omuntu gw'olaba nti ojja kumwesiga okuwangaala naye obulamu bwe obusigadde omupimira ku birthday yo yokka. Mukimanyi nti n'abakodo bagaba. Bantu bamekanga kuva relationship yo bwe yatandika omusajja mukodo from the word go. Bw'omala otubuuza obuwumba tuutu obwakuliko otuwa ensonga kuwasinzira okukkiriza omuntu omukodo. N'abakodo bagaba ddi bakweka obukodo bwabwe nga balina bye baagala okuwangula. Kati bwebanga oyo test gye oli opima omuntu asobola okubeera omugabi mu mwezi ogusooka nga naye mwakubalira. Naye omuntu gweyagala okuwangaala naye emyaka egiddako mu maaso otunuulira ku bintu ebisukka mu kimu. Wabeerawo ebikulu ddala newabeerawo ebikulu newabeerako ebikulu nnyonnyomuuko kati ne mubeeramu obusongasonga nga tebutulya. Bw'aba alina biri biyinza okutwaliramu buno. Ogwo gwe musingi omuntu gwe yalisinzidde okugamba nti omusajja ono ayita. Nkiddemu waliwo ebintu by'otunuulira ebisobola okutambuza relationship yo obulamu obusigadde Mukama ng'abo bawadde. Ng'otunulira relationship mu lunaku, mu wiiki, mu mwezi, mu myezi, mu mwaka, mu myaka. Ngambye abamu ebintu bye mutunulira bya lunaku, bya wiiki, bya mwezi, nga mu mwezi gumwe omuntu ekyasobola okukakasa nti akikola. Twefunye ekizibu kyo relationship enkadde ogirinako okutya olw'ebyo bye wayitamu. Ekigambo omusajja kye yakugamba nti ye tebamukyusa, ye tebamugambako, ye tebamuwabula, byonna bitegeeza ekyo. Watya nogamba omusajja asuubira nti agenda kubeera nange n'abanga siwaakugambwako anaaba atya oyo. Watya kale yakutuusa ku mmaze. Kati osisinkana oyo n'ogamba oba naye ayinza nga agenda kubeera mulungi, agenda kubeera mulungi emyezi egisooka ng'oli bwe yali. Amala okuyisaawo byayisaawo anneefuulire oli mutuufu nenjala kutegeeza nti tuddayo ku kiri. Bwe wapima walowooza nti okukolera emikolo okutongoza obufumbo kabonero ak'enkuunaala akalaga nti akwagala. Waliwo abantu abatukolera ebintu ebirungi ne kubaako bye tutunuulira tuga nti bino mulungi naye ate ono simutwala. Ono simutwala mulaga bazadde. Taba mubi yenna. Naye wabaawo ebikulu by'otunuulira n'ogamba nedda. Kakati relationship eno empya kyusa bukyusa mu approach ey'okugyekenneenya oba ekkolera oba tekkolera. Totunuulira kintu kimu. Njala babuulira ebigambo bino. Ebintu abantu bye batasobola kukola budde bwabwe bulamu bwabwe bwonna tebitera kuweekweka bbanga ddene. Omutawaana oguliwo gwe guno. Omuntu tomutadde ku probation, tali ku probation. Tomuwaddeewo time ya kumwekenneenya. Waliwo ebintu omuntu by'asobola okukweka omwaka. Ne bw'obizuula ogenda okwekanganga ebimu biyinza obutakutta. Nga bw'otunulira ebbanga ly'ozza otambula naye omwaka ng'ebyo biyinza obutakutta. Waliwo ebintu nga bw'oba ddala olina eriiso. Manyi abaana abobuwala bannyinaffe n'abalenzi abamu bwe bagwa mu laavu baba tebakyawulira, baba tebakyalaba bulungi, baba nga tebagatta. Bw'omugamba nti emugattako emu alina engeri gy'alaba nga emugattako emu ansa afuna rose oli gwali bize kati bwe bali mu mukwano. Noga nti owange Vice President wa Uganda yani era erinnya ly'omuwala nga lye limusookako. Bamala ngamba nti nedda nga kazi njogera erinnya ki njogere ng'ayogedde girlfriend. Gwe mutawaana naye nkubuulira ng'obadde soba osobola okutegeera nti omuntu ono agezaako kufuuka mukkakkamu. Waliwo abantu bemusanga nga babboggo nnyo
nga bali arrogant nnyo nga bali violent. Kyoyagala okutugamba nti mwana gwe wabeera mu relationship gayo yakukwana n'akukwanira omwaka mulamba. Mu mwaka bwe gubeeramu ennaku 365 ku nnaku 365 n'omulabako ennaku 100 mu nnaku 100 nga tewalaba musajja oyo nti ali arrogant, tewamulabako nti ali violent, tewalabako ku bukodo bwa musajja oyo in the first like in your 100 days n'omuntu oyo tewaziraba, tewalaba bukodo bwe. Obukodo tubulaba ku ffe direct, tubulaba ne ku nneeyisa y'omuntu waffe n'abantu abamwetoolodde, n'osobola okukimanya nti ono nzampa kubanga nkwana, kubanga alina kyanzijjako. Eyo ennyima gy'annyima nnyina, eyo engeri gy'azzeemu mwannyina eraga nti omusajja ono yalibaamu obukopi, yalibaamu obukodo. Naye abasinga obungi otunuulira byakuwa byatawadde balala tebikkwatako, eyo nsobi. Omuntu omulungi taba mulungi ku ggwe wekka, omuntu omulungi aba mulungi ne ku balala. Leka kutunuulira mulenzi ng'omutunuulira ku ebyo byakola eri ggwe butereevu, omulenzi byakola eri abantu abalala, omuwala bw'ayogera, omuwala bwe yeeyisa, omuwala bw'ayisa abantu abalala, kisiiga ekifaananyi ku ngeri gy'ajja okuyisaamu. Kyogamba nti mu nnaku 10 ku nnaku 365 omuntu z'amala omwaka, ennaku 10 ziwamulaba, ebyo twabiraba. Bw'oba tewabiraba wagwa mu laavu n'oggwayo. Kati ebintu wali tosobola bitegeera, waliko omwenge, waliko omwenge gwa laavu. Kati omwenge gwa laavu nga gwakulinnye ku mutwe, waliwo by'otalaba. Kyova olaba gambye nti omwenge gwa laavu bwe gukulinnya ku mutwe, gayi bwakuwa ssente z'enviiri teweewuunya, tekiba kikulu. Bw'omuulya ku ssimu nga maama we amugamba bw'ayagala amuweereze ssente afuneyo panado, n'amugamba talina ate ng'amusabye mutwalo, gwe nga jjo yakuwadde 3. Olw'okuba oli mutamiivu mulaavu, gw'olowooza nti omulenzi talina buzibu, n'oteebuuza nti omuntu okugamba nnyina eyamuzaala n'amuweerera n'amukuza bw'ati, n'amugamba nti talina ssente ng'asabye mutwalo gwa panado. Naye mbanga ekikulu kwe kuba nti gayinza jjo yansipendigereko emitwalo 3. Ekyo kyekikulu. Oba mutamiivu wa laavu. Njagala kugatta ebintu bino bibiri mu kitundu ekyokusatu. Nze Sozimu.